Abavubi ku mwalo gw'e Kaamaliba oguli ku nnyanja Nalubale mu Lwera Mpigi balaze ebibasomooza mu ngeri y'okwekuuma mwaka wakakalwaza mukenenya n'obutabakwata. Muhammad Ssennoga yanika obutima n'okugega ennyimba z'abayimbi abalala. Agambye nti ebyasirimu abiwulira mu ngamo nti omukazi bw'agaana akapiira atamwetantala. Asooka kulaba ki, sooka kuwuliza ki ekiriyo. Edward Gakasaatikamu agambye nti bayita mu bwerende okwekuuma sirimu olw'amasanyu agali n'abakyala abageyinira nga buli olukedde wayingirawo bapya. Kati ffe tuli ku kizinga kuno bakiyita Kaamaliba, ebirungi ebibaako bingi mu butuufu nga teweerekereza kintu kye bayita bakyala ku bizinga byoba tojja kumalako kubanga wano wasibuka amasanyu. Nomani Mukwaya yagamba nti abakazi abakadde bayite bashuga mami be basinga okubateeka obunyebwa ne ssente bo nga babagalako kimu mukwano. Bagaba ssente bw'oba owulira ng'oyagala bo bagala mukwano ajja n'akugamba owaayo w'oli ng'ogenda omuwa omukwano ekiro kiramba ate jjukira bo tebaagala live. Omukazi yenna kasita abeera ng'asukka emyaka 3 okudda waggulu talina kwagala muvubuka ali wa myaka 2 okudda wansi. Baseewo amateeka nti omuntu ng'oyo aba asaana kukwata n'avunaanibwa. Abavubuka abakyagulwa ssente ezo nze ndaba beetaagamu emisomo. Tugeze nga gavumenti erina abantu betusindikidde tugeze abasobola osomesa ku mbeera ezo ng'ez'akawuka. Abavubuka ne bafunamu emisomo kuba basinga babikola mu butamanya. Agambye nti abakazi bano tebaagala basse ku kapiira nabo olw'okuba beetaaga ssente bagenderawo n'afuna 50 b'omutwalo kibaviirako okwosebwa siriimu. Tuli wano twanika butimbe n'ebikemo bingi. Omutwalo gukola oba eky'ettaano n'omuwa omukwano nenkera n'afuna omulala kuba gw'aba akukooye. Ala nekiriwa muwakanyiza n'agamba nti talaba nsonga etwaza muvubuka muto ku mukazi atali wa myaka gye nti bagaanengako kuba ssente tezisinga bulamu. Obubaka bwempa abavubuka balekera okukkiriza ebikemo by'abakazi bye babatega. Sikankubadde nti nno abadde agenda kuwa ssente tezikusingira bulamu. David Waswa yagamba nti yafuna mukazi w'omuyekera beekebeza buli kaseera n'asaba gavumenti basembereze amalwaliro okumpi. Enneekuuma gye nkeekuumyemu nti nze nasalawo okubeera nga mpankawanka ne bendaba nesalawo nfuna wange gwe nsobola okuteeka ewaka naye ng'ate tugenzeeko mu ddwaliro ne tumala okukola ki okwekebeza. Tetuli bavubi, amalwaliro gatuli wala, fiiringi teyeetaagisa na malagera ku ddwaliro ebeera awo. So kati singa abaawo eddwaliro wano okumpimpi nga singa oba ogenze mu mukwano oddukadduka wali n'ojja w'akapiira ne wano ne maduuka tebubaawo. Ezo zo mini bwe ziba nga ziwa omusolo okusinga ku bintu ebirala byonna yambe zitusikiriza nnyo bazambala nakunama oyinza n'omugamba okulonda ekintu wansi nga tasobola. Sente bwado sesuka ku mwalo guno Sulaiman Kaweesa akiriziganza n'abavubi be nti gavumenti erowooza nnyo ku myalo ng'ebasembereza obujjanjabi. Kubanga kitegeeza nti amalwaliro agonozebwa kondomu ne gazifuna gazitunda bbeeyi ate omuvubi nekimukawuliza oguzigula. So gavumenti weziteekayo ziba za bwereere so tesobola ziteekayo nga twali ddwaliro. Abavubi bange mbakuutira kwekuuma butamala kugenda ku muntu nga tebamaze kwekebeza bagende beekebeze. Waba yagadde omukazi asooka agende yeekebeze oba n'omupiira babwettanire nnyo. Asabye ni gavumenti erowooze ku ky'okukola abavubi ssente z'okwekulaakulanya nikyo ekinaawonya abavubuka okwetasiza ku bakyala abakulu. Gavumenti efube nnyo ebateekemu obutimba obwetaagisa era gisobole okukulaakulana n'abantu basobole okukulaakulana. Sennawulira Agataliiko yakusakidde eggulu lino. Ntya nnyina okutuuka nyambuka n'embulanze kirako omukka